Okay, omutabbizi tuba tumuyingidde akadde kano natumiddwa omutabbizi gw'omwatu wa mwana mwana Nakalanzi ng'ayagala okuzuula ekika kye oba muzeeyi we ng'aga nti maama yali yakyera ebyokumumugamba. Maama ne tumuwuliza ne Nakalanzi ne tumuwuliza. Nabadde nnokero ebusiika olunaku lwa leero naye saasobodde olugendo lwayimiriziddwamu olw'ensonga yaluyimirizisizza nti maama yabadde asemba lunaku lw'eggulo twagambye musisinkana atwongere okutunnyonnyola biki yatunyonnyodde mujjukira taata baali bamuyita Muhammadi yali azaala Nakalanzi. Taata ono yaliko Mubarak Ssebombo ng'abeera omwami Boso. Omwami Boso ono yali musomesa wo ng'abeera bwayiise nga gy'ava najja eno ate ne biyingiramu ebaamunaanika maama ng'atugamba nti omwami ono taata Muhammadi yasula nk'ebaamunaanika. Era natugamba nti omwana ono Nakalanzi bamuzaala 1976. Nabali nokerayo mulabe maaso ku maaso tulaba yongera okubinnyonnyola. Naye mbadde ku makya nga ndi eyo wenfunidde essimu enkubiddwa ng'ekubibwa omukyala gwe tugenda okumanya amannya tutegeere ng'omukyala ono agamba nti okusinziira bye yawulidde yandiba akakwate ne Nakalanzi. Lwaki tetuwulira omukyala ono tulabe tumanye agamba ati bw'anaamaliza nsaba wulize n'obwegendereza ojja kukuba essimu twogere tumanye kiki. Maama nkulamusizza nnyabo. Bampise Kadima Namayanja Kaboggoza tuli wano ku Beat FM ekintabuli ky'omuziki mu Mutabbizi. Tubadde tugoberera ensonga ya Nakalanzi ndowooza obadde ogiwulira bulungi nnyo ky'ova olaba watukubidde n'otunoonya. Era nga twagala okumanya amannya bakuyita ani maama? Nze bampita Babirye Harriet Birungi. Obeera wa? Ndi Mityana wane Makaga. Okay. Kakati kiri kitya Harriet bwawulidde story Kati story ze nawulidde ezo nga mugenzi tata yali yabiŋŋambako kko. Taata w'omugenzi baali bamuyita ani? Taata amannya ga Muhammadi agakozesanga naye ng'erinnya amannya amatuufu yali John Singoma. John Singoma. Aba mulongo kati engeri mulimi we waffe Banyolo baba wasala muyita Singoma. Mulimu olunyolonyolo. Ya. Mpulira. Kakati story ze bwe yali yazinyumiza abaana bangi. Lwakuba sina gye ŋŋenza ddena nti ŋŋenda mbanoonya kwatiisa mpola gwe mba nfunye bwe mujjayo nga nkolera okunoonyeza okukakasa kituufu wange. Kakati gwe kitaawo bwe yafa yaleka ddayi nti alina abaana bangi. Yaŋŋamba alina abaana bangi n'abamu mbatya ng'ate banene ewammwe eyo banene ndowooza bajja kundowooleza nti njagala bugagga bwabwe naye nti ekyo naye ng'abaana bo gye bali ate ng'abamu babagaba. Kaakati nnyabo twawulidde nti omwami oyo yalinga abeera Bombo. Anti kitange yali musirikale. Oba owulira? Mpulira nnyabo. Kitange yaliko omusirikale wa Amini era nze bye biseera bye banzaaliramu nzayogera. Gwe bakuzaala mwaka ki? Banzaala 72. 72 kati ono ye baamuzaala 74. Nawulidde 76. 76 Nakalanzi. Ya nawulidde 76. Kati nze era nze banzaaliye na mbalasize eno Kabamba. Kati bamaani bamukyusa nadde Bombo. Era mu kuva Bombo teyavaawo nti obaze waka baamuteeka n'akasongola. Kati munakasongola te bwe yava era ne bamuzzaayo emabegera ku Bombo. Kuba kitegera bamakindi oba wali balakisa endala ngeri gye nali omuto nange yabinyumiza bunyumiza. Okay, kakati maama. Omukyala maama waffe mu kutunyonnyola atugamba nti omwana ono omusajja ono taata wa Nakalanzi yajjanga mu Barakisi eno nga zeeye wa kojjaawe gwe baayitanga Bosa. Gwe Bosa omumanyi? Bosa sitole za Bosa naziwulyako ng'azinyumyako ne kitange ye bwe yamanyanga nti oli muntu mukulu omusinga w'ekitiibwa kya taata oba kya kojja era bwe yali addayo emabega yaddayo ng'amunoonya Singana yafa. Yaddayo ewa Bosa yasanga yafa. Ekitegeeza nti Bosa yafa. Yafa era babanga gwe manyi gwe nawulya story za nyumiza kuba naye sijja kulima nti namulabako nti oba mumanyi wabula yanyumiza nga bunyumiza. Taatawo. Era faayo ng'agamba nti singa oba olina ky'owulidde faayo nnyo kola okunoonyereza bwe kuba bigaali kigaane bugaali naye ng'abaana bawera. Kati wakazuula abaana bameka? Mbadde mpezeza abaana 18. Era bwe nasookerako ddala okufuna yekka mu luggya. Yakola ki? Yereeta yekka mu luggya n'ayanja ensonga ze ne mumanya nange n'enzanjayo ne mumanya naye kati saawa eno yanfaako. Yafa. Bwe nasookera ddala okufuna namufuna taata wange yakafa kuba yafa 2012.
n'angamba wadde ngenda kufa abaana bafunye naye nga bwe nafuna gwe ogenda kunoonyeza abaana bange bonna obafune naye obafuna nga baleke tobalekangayo. Kakati obutaka bwammwe buliridda wa era kitammwe baamuziika wa? Kitange baamuziika Masindi bwe butuuze bwe. Masindi. Naye ng'erinnya lya Muhammad ogambye yalikozesanga n'erya Fred yalikozesanga n'erya Jo kwegamba nnyo ddiba naye nga gamanya yagakozesanga era yafa mu mwaka gwa 2022 osooka nemufuna 2014 nga yakaweza omwaka 10 ng'afudde. Kakati batunyumiriza maama waffe yatugambye yawulirako ne sitole ebaamunaanika era atugambye nti omwami ono ayinza okuba gy'ava. Baamunaanika waaliyo mwannyina wa taata yavaayo n'afiira waka. Ebaamunaanika waaliyo mwannyina wa taata gye yali yabeera n'avaayo era siza kulimba nti wali bwewati ne bwewati kubanga era baamunaanika ngadda gindi neerabiddeyo katundu akaddiridde awo bwewati awe nagendayo kuzaala asinzidde awo baamunaanika. Wagendayo n'okola ki? Nagenda ku mwana omu aliraanye awo kyamirawo muwa obulenzi okudda munda kikyuse oyisa kikyuse bayitawo bangi najjayoko omwana omuwala embuleeta tereeramuko ka netiwaaka bagamba batya? Ng'omuwala anyumiza nti jjajjawe yamugamba kitaatawe baamugamba nga tali baamunaanika gwe yamuzaalamu era ne mbagamba tiyabeerayoko era ne muggyayo omwana oyo muyina yaddayo gyali bayitawo Banjira n'ekyalo. Banjirana tuli basanyufu nnyo olw'okuba nti tukufunye katusabe Mukama Katonda nga kye tulowooza bwe kiri kati gwe kiki ky'oyagala okutegeeza era oyagala tukole tutya? Nze ku lwange mbadde nsaba nnyo tusisinkanye neyongera okwetegeeza kuba nange twala omusaayi gutali gwange bwe kizuuse mba nsanyuka nnyo babunkasa singa mba nga mufunye nga wange tambula kuba okuva lwe watteekawo puroguramu nemuwulya luli nemutakikutula nemukikutula jjo nabagambika ne mbagamba watanakwogera mannya matufu naye omwana wawaka kusinze ku kyenafunye. Wagamba baani? Bano bendi nabo wanawa nga tonnaba kumalayo nti maama oyogereko naye kululira omwaso gwe yasooka okwogera omuwala nemwamba kituufu ayinza okuba nga mu nsono wange kuba ogedde ku kitwe enviri zivudde ku mutya nentyanyate nenfuna okuloota. Wafuna okuloota? Kuba nze ntuulwa ng'ayogera naawe nze ntuulwako ebyawaka. Okay, tugenda kukola okukwasaganya Essebo singa tukukima ennaama awo ne tukutwala ebusiika we bali osobola okukkiriza? Nsobola okukkiriza naye lwagamba nti munnange byantambula nti wasira nti tukyakola sirina ssente kye kyokka naye nga tekiŋŋaana kutambula n'enkomawo. Ffe singa tukukima ntambula mukama wange. Kale tugenda kubanga tukikolako tova ku Beat FM ekintabuli ky'omuziki oba maama yayinza situka n'omuwala naye bajja nawe sigaala ne balabirawo ddala basi katukikoleko. Kale muze weebale nnyo mukwano weebalire ddala amannya otugambe gwani? Nze Babirye Harriet Birungi. Babirye Harriet Birungi osinziira Nnaama? Ndi Nnaama Busundo wano. Katuwulirize abawuliza kye bagamba. Kale okay okusinziira ku bye muwulidde. Wanji? Kadima. Yep. Weebale okutuweereza. Kale tusambesambyeko Barnabas. Kakati Kadima olaba omukazi oyo olina basanye ne maama ne beebuuzaamu kawo ku kibuuzo mulabe we munakkira. Kale thank you so much. Beat FM. Wanji? Kadima. Yep. Weebale kuweereza. Naawe okuwuliriza. Basooka kwabula zikusooka. Nasinziira n'amawokota. Yongirina gikwatira eddala era ffe tujja kgenda naawe. Mukagamba tuli ku line. Kale. Wanji? Yenze Birungi ebuwamba. Obiwulidde? Yenze Birungi te bannange nze nabanga abana mwana muwala oyo afunye abeewaabwe. Okay, alaba nti afunye abeewaabwe. Wanji? Kadima. Yep. Weebale kuweereza. Kale. Nze Pwatse Wakiso. Naye ze ŋŋamba. Musooke mugende sooka ogende olabe oyo omukyala tulabe. Okay. Kale tusooke tulabe. Beat FM. Kadima. Enjala. Nze boogera Abdulkarim mu kibuga ky'Ebbongo. Ye. Bambi omukyala oyo ayinza okuba kyaliko kituufu. Tugende mu maaso nakyo tulabe gye binaggwera. Kale tugende mu maaso nakyo tulabe bwe kinaaba gye binaggwera. Wanji? Wanji maama? Nawe okuwuliriza maama namwe ekireku. Faayo kukyantambula ze maama wendi. Sifaayo. Kale maama webale nnyo maama namwe agaye ku kyentambula maama Desire yagambe ku kyentambula. Wanji?
Sebo. Amanya. Imulane mugezi wega. Madija. Mujembe tebava ku beeti. Wanji? Enasero kimanyi bakwagala nnyo. Bebali. Then notesa nti. Tugende mu maaso tujja kiggusa nawe. Kale tugende maaso agabe tukiguse tulabe kanseko omuyekka. Wanji? Nawe okuliriza. Ono tumaze okusenkozi kateeka. Omuwala akimanye nti amaze okufuna ekika kye. Sinzira ku bigambo by'omukyalo ono nga bwe mbiwulidde nange ntandise okuddaddamu kessuubi. Mugenzi Muhammad teyali mmere naye yali musajja w'amaanyi aliyogerwako mu byafaayo.